Tukwaniriza mu program ey'ensonga Lugonvu's Show. Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buwarabu. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana gwe Lugonvu, muwulire alina ensonga. Lugonvu shonge chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu yeka. Walabya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu muwulire alina ensonga. Sawa ya bunkenke eno nsitano katubagiro kenyini ngazina n'owenkofu okwekkanya kukwo n'okunyumirwa kukwo obubalagaze n'obujiji bw'abano abasalimbidde mu mbuga ya Sseddugge. Sseddugge w'omwaka guno ddala Sseddugge ngambye ddala Sseddugge. Sseddugge 2022 nka yes, njagala kubebaza olwaleero lwakuna enkya tetugenda kubeera na Sseddugge 2022. Enkya tugenda tukuba tooki mu ebyo ebikize mu Sseddugge 2022 mu Lukontana. Ate lwetwagala okuwunzika tujja kuddamu ku lunaku olwa bbalaza ne rawundi eddako y'abavunkanyi basatu. Naye nga mbaniriza nembebaza okubanga mutwegaseeko ekiro ky'olunaku olwaliro gyesinzira okubeera ng'otulaba. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nze Ssentongo Frederick Lugonvu mu Sseddugge 2022 na njagala kwebaza abali mu mawanga ag'enjawulo. Njagala kwebaza abatulaba, abatuwuliriza, ttiimu gye tukola nayo, abali mu gattiro, abali ku bifaananyi, abali mu byuma. Njagala n'okwebaza abali mu kuvunkanira ekyapa eky'ettaka. Mu kaseera kano Haji Abusi Mwogerere mu ttaka yamaze dda okuba nga atwegattako, agenda kuba nga ate atubuuzaako. Neyanziza nnyo neyanzeege akadde ka Sseddugge 2022 tubaddewo okuviira ddala ku Mande ng'ennaku z'omwezi 12 okutuuka olunaku olwaleero olwokuna nga 15 omwezi gwe gumu ku lwokuna. Olwaleero nno tugenda kubeera n'abantu babiri ng'era bulijjo bwe tutera okubeera, Zagambe Amil ne Kalungi Faizo, bwe tunaabateera nga buli omu atadde munne. Bannaffe abatuwagira mu ngeri ezitali zimu, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Abalabi n'abawuliriza mwebale nnyo, mwebalire ddala. Naffe weetuli era tuzze buteesagga. Bwe kiba nga kiri bwe kityo njagala kubanga nnyongera okubeebaza abalabi baffe ab'enjawulo. Munzikirize nebaze abavujjirizi okuli High Energy Electricals, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Munzikirize nebaze Balubwama Local Agro Enterprises, Wandegeya Imaging Center, Hillview Primary School Matanga, Swear Check Foundation, Hillview Primary School Matanga. Ojja kubafuna ku ssimu eya 0752 64 74 22 0752 64 74 22. Okuwandiisa abayizi kutandika nga 2 omwezi ogwa January. Wandegeya Imaging Center ojja kubafuna ku 0705 25 14 59 0705 25 14 59. Balubwama Local Agro Enterprises ojja kubafuna ku 0750 73 88 78. Ate High Energy Electricals Limited
tujja kubafuna ku 0740 83 07 35. Hajabu simwogerere abasigadde akasimbi bakawadde ye. Bannaffe abama Malakai Ecology mutukoze bulungi, mutulabiridde mu mbeera zonna tetujula. Focus Construction mwebali nnyo, mwebalire ddala, mwe muzimba bizimbe bya buli kika. Lwengo General Hardware mutunda bizimbisibwa nga Focus Construction bwazimba. Lugonvu's Show Group programu eno mugiwagidde mu ngeri ezitali zimu, mwebale nnyo, mwebalire ddala, ate era temujjanga okwo. Olwaleero Sempija Patrick, Zagambe Amil ne Kalungi Faizo be bali mu lwokano, era nga bwe beteekateeka nga n'ow'omudigiro bwaguteekateeka akadde konna tugamba nti bave gye bali ennyumba ya Sseddugge ebalindiridde. Begese amawanga 75 eddakiika 6 ennaku 30 eza Sseddugge bwe weegayaalirira gwaswala nateera lubase owootulo tusiibule essimu gikyajinge emirimu gikole misana anti Sseddugge akomyewo ku Lugonvu's Show Sseddugge 2022 nka bwe kiba nga kiri bwe kityo Sseddugge 2022 nka njagala okwaniriza Zagambe Amil ne Kalungi Faizo bonna ekiyinza okubaawula ekibuli ne Kampala mukadde naye ng'asinzibwa y'omu. Nja kutandikira wa Zagambe mu butikitiki ya 30 obuuze ku bawagizi babagamba nti oyo Amiru kyakwatamu ogamba bugambi nti atuuka ddi kubanga alina kireeta. Zagambe. Ahi wa barakatu. Amanya Zagabe Amir. Zagabe Amir Lubowa ndi musajja muzirango. Mwana wa taata ndi musajja muzirango. Mukulu wa Muteesa Asire Bukesa mu Butambala. Wewa. Ndi wa mukisa ng'era ali Bwengo ng'abengo bwe tukyogera. Nzaani ayise mu bantu abangi n'embeera nga ndi wano ku Sseddugge. Ndi musanyufu nnyo abatulaba abali kuno n'ebunaayira, mwebale kubeera nga mulaba Sseddugge. Neebaza nnyo abavujjirizi bonna abayimirizzaawo Sseddugge, era ntegeeza mukoddomi wange Owenge lekera omwami ekyapa bakuttaka ave ku ttaka. Katuwulire omuko Kalungi Faizo ate ebigambo bye. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Amanya Kalungi Faizo nga ndi muzzukulu wa Kasujja mu Busujja Busiro siga lya bakazi Lwendo era mu Busiro. Ndi musanyufu okubeera wano ku Sseddugge era kubiriza abawagizi bange nti obuwagizi mu bwongere kujja kukituukako. Okay, webale nnyo, webalire ddala Kalungi Faizo ne Zagabe Amil ate abali mu mbuga eya Sseddugge. Buli muzannyo gubeerako amateeka. Ebyo bigambo bya Haji Abu Simwogerere. Era buvunaanyizibwa bw'okutubuulira Sseddugge 2022. Mateeka ki agamulungamya? Neyanziza nnyo neyanzeege wangu na bwangu nga mutezi wa Nkwale kubanga ategulula era abatulaba n'abatuwuliriza bino bye tulimu bayinza okugamba nti tubalwisa, baagala kulaba ngeri Kalungi ne Zagabe engeri gye bavunkanamu.
obubonero buba busatu eri ekibuuzo ekittiddwa mu bulambulukufu bwakyo. Aganaaga takuweesa wadde ekitundu ky'akabonero. Singa munna abuuzibwa ekibuuzo ne kimumegga, olangirira nga bw'ojja okumulonda, era singa omulonda nga ddala omulonze, akabonero kaba kamu. Bwe kikumegga ate mwattu osalibwako. Enkola ey'okutiisatiisa munno okumubakira, okumubuzaako ejja nakakaawa, okumukangatiisa n'okumutiisatiisa, saako n'obutamuwa kadde akamuweereddwa okwanukula ebibuuzo bye, tekikkirizibwa, era bw'okiremerako ate oyinza okusalwako obubonero. Okusalawo kw'ennyumba ya Sseddugge kwa nkomeredde, ate era teri kujulira. N'ebirala tujja kgenda nga tubikubamu ettabaaza nga bwe tutambula. Nyumirwa Sseddugge 2022 lunaku lwakuna, nnaku za mwezi 15, Zagabe Lubowa Amil ne Kalungi Faizo agambye nti muzzukulu wa bakazi lwendo tubaaniriza. Webale nnyo birungi si birungi omuvunkanyi yatuuse mu mbuga ya Sseddugge. Ebibuuzo anaabimegga oba binaamumegga, mwongereemu essaala. Ekinnyonnyola Sseddugge bwongo, ŋŋambye nti buba bwongo. Bwe bubeera nga bwakunobako obwa Sseddugge bwenenye nga Makuja bwe yeenenye enseko. Okay, tutandikirawo olwaleero. Tugenda tandika n'ekibuuzo kimu kimu. Nja kutandika ne Kalungi Faizo. Kalungi. Esebo. Zino enzikiriza ngagga. Era bw'ozeekwatako n'otunuulira entambuza yaze ey'emirimu okkiriza nti ngagga. Nja kutandika ne y'Obukatuliki. Zagabe. Bano Kalungi. Bano boolaba balina ekizimbe bwaguuga. Ekimu ku ebyo bisinga okubaweesa ekitiibwa mu Uganda kya bya busuubuzi. Njagala ompe ekizimbe ki na baani abaabayambako okukizimba? Kampuni ki eyabayambako okizimba mu by'ensimbi? Zino eddiini ngagga. Era singa tuzitambulirako ne tuzeekwata ddala, okkiriza nti oba oliawo naffe tusobola okukyusa. Eddiini ey'Obukatuliki erina ekizimbe bwaguuga mu Kampala wakati. Naye njagala ombulira ekizimbe ki ky'Obukatuliki mu Kampala wakati eky'ebyobusuubuzi na kampuni ki eyabayambako okukizimba mu by'ensimbi? Ekizimbe ekyo eky'Abakatuliki bakiyita Mapera House. Era nga kampuni eyabayambako okukizimba mu by'ensimbi eyitibwa Centenary Bank. Lindako debbali tugende ewa Kalungi Faizo. Nja kudda ewa Zagabe Amil. Zagabe. Esebo. Eddiini ey'Obukristaayo erina ekizimbe bwaguuga mu Kampala. Njagala ombulira ekizimbe ki na kampuni ki eyabayambako okukizimba mu by'ensimbi? Ekizimbe eky'Abakristaayo ekiri mu Kampala bakiyita Church House nga kyayambibwako Equity Bank. Bonna oba bombi tubawa obwa Sseddugge. Okigudde mu buufu yoga. Awo nze nemba ngamba nnyuse nemba kwasa Haji Abu Simoge neyanzeege mu buufu bwe bumu era kibuuzo kimu kimu nga nsookera wa Kalungi Faizo. Kalungi Faizo. Naam. Mu kaseera kano omubaka Shamim Malende yakiikirira abakyala mu disitulikiti y'e Kampala nga tannajja ani yaliwo? Waliwo omukyala Nabiira Naggayi Sempala busatu obwa Sseddugge. Okigudde mu buufu. Mu buufu bwe bumu. Amil.
Lubowa Wanji Haji. Ani Saabawandiisi w'ekibiina kya DP? Saabawandiisi w'ekibiina kya DP bamuyita Selanda George Selanda. George Silanda. Gerard Selanda. Gerard Silanda. Terezaamu Gerard Selanda. Busatu obwa Sseddugge ne mubanga tunzikidda. Bwe kibanga kiri bwe kityo tugenda kuddayo ebibuuzo bisatu. Nja kutandikira ewa Kalungi Faizo tuddeko Zagabe Amil. Kantandikire ewa Faizo. Ebyafaayo bya Uganda biwoomu. Ku lwaleero okuva mu mwaka 1986 omusajja gwe bayita Yoweri Tibuhaburwa Kaguta Museveni ye president. Njagala ombuulire mu kulonda okwasookera ddala okutegekebwa President Museveni ani yakwata ekyokubiri? Yali omugenzi Dr. Kawanga Paulo Semwogerere. Omugenzi Dr. Paul Kawanga Semwogerere obwa Sseddugge busatu. Okigude mu buufu yoga. Ne tugende wa Zagabe Amel. Ye mwana wa taata. Abantu bangi abavuganyiza President Museveni Sebo. ne biddanga bwe tuzze tubiraba. Sebo. Njagala ompaabo abazze bakwata ekyokubiri nga bavuganya President Museveni. Eyakasooka ye Robert Kyagulanyi Ssentamu. Owokubiri ye Dr. Kiza Besigye. Owokusatu ye John Sebana Kizito. Kawanga Semwogerere ne Jeno Mugisha Muntu. Temumukombya kabonero. Kikuyinza obuzito. Kyokka era ne sijja kukkiriza Kalungi kumulonda. Kubanga omanyi lwaki. Ansa Kalungi ye yagituwadde. Dr. Paul Kawanga Semwogerere. John Sebana Kizito takwatangako kyakubiri ne bonna bomenyedde. Tugende wano. Ne Mugisha Muntu. Ne nkomawo ewa Kalungi. Mukulu Kalungi. Yes, sir. Radios nyingi ku lwaleero ne TV bw'otambuza ku channel ez'enjawulo ekimu ku bikwaniriza ze TV ez'abasumba buli omu ng'abuulira ekigambo kya kulokoka. Si bwe guli? Yes, sir. Naye TV ki ey'abalokole gye twasooka okulaba mu Uganda wano ng'enjiri kwetambulira? Yali Lighthouse Television. Lighthouse Television, LTV, obwa Sseddugge busatu. Okigude mu buufu yoga. Bwe kiba nga kiri bwe kityo ne tugenda ewa Zagabe. Wanji Sebo. Zagabe. Sebo. Radio nyingi ez'obusiraamu Sebo. ze tuwulidde ezimu nga bannanyinizo basiraamu naye nga teziri ku musingi gwa busiraamu. Nze njagala ompe radio 3 nga zo konko shwa ziri ku musingi gwa busiraamu mu Uganda. Esooka Pal FM. Eyokubiri Bilal FM. Okay. Eyokusatu Voice of Africa. Obwa Sseddugge busatu. Okigude mu buufu yoga. Ne tubuzayo kimu bwe guli? Kalungi. Yes, sir. Oli musiraamu? Yes, sir. Mpa amalwaliro g'obusiraamu abiri agali ku mutendera gwa hospital mu Uganda. Amalwaliro g'obusiraamu abiri agali ku mutendera gwa hospital mu Uganda. Kibuli Hospital ne Kampala Muslim Hospital. Ne Kampala. Old Kampala Muslim Hospital. Okay. Obwa Sseddugge busatu. Okigude mu buufu yoga. Zagabe
ye mwana wa taata. Newankubadde awo toyitawo naye we bakakologera oga nti awo sijja kuyita waliwo nkaafu. Ne kino olina okuba ng'okimanyi. Esebo. Mpa amalwaliro 2 agali ku mutendera gwa hospital ag'Obukatuliki. Erisooka tulinamu Lubaga Hospital. Eryokubiri tulinayo Nkozi Hospital. Obwa Sseddugge busatu. Okigudde mu buufu yoga. Nemba nga nze ninga abannyukidde wano era nga njagala bakwasa Haji Abu simwogerere. neyanzeege akabi kagenda kuba mukulwa naye tutambulire awo. Ndi wa Oli wa Kalungi. Esebo. Ono ye yadda mu bigere bya Jeno Muhoozi Kaine Rugaba muvunaanyizibwa bwe yayina mu ggye lya UPDF. Jeno Muhanga. Jeno Muhanga busatu obwa Sseddugge. Okigudde mu buufu yoga. Tugende ewa Lubowa. Tutambulire awo. Jeno Muhanga nga tannaba kugonnomolwako buvunaanyizibwa bw'alina kati. Esebo. Yali akwekweta mu ggwanga lya Congo. Esebo. Yali akwekweta. Ekikwekweta ekyo kyaweebwa linnya ki mu butongole? Ekikwekweta ekyo kyaweebwa erinnya Operation Soja. Tuddeyo ewa Kalungi. Omuyisiza otya wa Shuja? Busatu. Okigudde mu buufu Tugende ewaani? Wa Kalungi Sebo. Kalungi. Wangi Sebo. Omuntu alina amagulu nga galinga omutego. Esebo. Era nga mu makkati waagwo waliwo omuwaatwa. Esebo. Tugamba nti ono Wabitege. abeera wa bitege. Busatu obwa Sseddugge. Okigudde mu buufu yoga. Tugende ewa Zagabe Amiri. Zagaba. Kwanaganya bino okugeza. Esebo. Kasooli Namujinga. Wuliriza. Kwanaganya bino Esebo. okugeza. Bwe nkuwa Kasooli aba Namujinga. Omuwemba. Kasooli aba Namujinga. Haji badde nsaba kunziriramu. Nsaba kunziriramu. Kabavuddiremu. Sseddugge 222. Saba banziriremu. Kwanaganya bino. Esebo. Kasooli oli akuwa Namujinga. Bw'akuwa omuwemba akuwa ki? Kasooli n'omuwemba byonna bibala byonna serious naye Namujinga kawuka akalya ebikajjo. Nkugambye Kasooli Namujinga kitegeeza nti Kasooli atawaanyizibwa Namujinga. Kakati kiki ekitawaanyizibwa omuwemba nga Kasooli bw'atawaanyizibwa Namujinga? Kiyinze. Kikuyinza obuzito. Kiriko n'olugero oluga nti nkwenenyezza nga nsingiisira bwe yeenenya omuwemba. N'olwekyo mbadde nkunoonyaako akawuka ako akatawaanya omuwemba ke bayita nsingiisira. Tukyali maliriza kimu Kalungi. Wangi Sebo. Ono ye yali sipiika ekyo tekyawedde. Kyawedde oba kyawedde ntabuse. Omuwala okwekoona akagere
aba abadde ki? Abagenze mu nsonga. Omuwala okwekoona akagere aba agenze mu nsonga. Obubonero busatu obwa Sseddugge. Okigudde mu buufu yoga. Ab'ebyuma ki ekibasisa? Sitegedde naye sooka oteekewo omudigida awo mu busekendi nga bwobwo tukole ki? Tubeeko kye twekolera. Sseddugge ayongedde okuwooma kyapa kya ttaka. Hajja Buse mwogerere funa olwendo lw'amalombe omaleyo ebibuuzo byaffe tulabe we tutandikira. Sseddugge 222 nka. Mpunzika ne Zagabe Zagabe Amiri. Sebo. Ekitongole kya poliisi kyangeri nga siiti kubanga kirina bannamagye abazze bakikulembera n'okutuusa kati. Sebo. Kwabo abangi. Sebo. Mpaako 5. Sebo otegerezaamu n'abamyuka baabwe oba otegerezaamu abazze bakikulembera babadde 2 nga kubaddeko Jeno Katumba Wamala ne Jeno Kale Kayihura. Nali ku programu y'Omuhaaji ne ani ono owa NRM mu Buganda Kiwanda ng'aliwo omubaka omulala gwali naye. Omubaka kyava muga nti ono ebyamuyingiza ebyobufuzi kuzinira President Museveni mu campaign talina birala. Kiwanda kyava muga nti kituufu kubanga gwawe wasookera okuntegeera n'olwekyo tonenya ensonga we yatandikiro zimanya naye. Kakati owunzise kubanga nze nkuwadde ekibuuzo ate naawe nozeetinga ekikyo. Okay. Haji abazze bakulemberako bannamagye abakulembeddeko Uganda Police twayinamu Jeno Katumba Wamala ne tubeeramu ne Jeno Kale Kayihura ne tubeerako ne Sabit Muzeeyi ne tubeerako ne Paul Okech ne tubeerako ne Major Jeno Geoffrey Tumusiime Kasigazi. Sebo. Wabuuza bannamagye? N'abanga bumeka 3 abuwuse buva era nemba ndowooza nga mpunzikira. Okigudde mu buufu yoga. Wano wenjagalira okubanga nyongera kwebaza abavujjirizi baffe ab'ensonga. Munzikirize nebaze Hillview Primary School Matanga okuwandiisa abayizi kutandika ng'ennaku z'omwezi 2 n'olwekyo gamba nti kasita zikona nga 2 dduuka zambu otwaleyo omwana wo ate nga lino essomero liri ku mutendera ddala gwa nsi yonna. Omwana tagenda na mufaliso, tagenda na baketi, baafu, tagenda na bidomola, security gulugulu, endya nnungi, ensula nnungi, ensoma nnungi, ate ng'ebisale bisoboka. Ye Hillview Primary School Matanga eriri ku lusozi Matanga Rwanda wolengerera Birinzi Beach empewo nga zikufuwako awo wotusanga. Omufalisa ebikozesebwa omwana wo ku ssomero gy'abisanga amazzi n'amasannyalaze wanewaffe byo nga twabigonza ebisale by'essomero bijja mu nsawoyo wereeta omwana wo oddeko sirike bijje kimbejja n'akirangira bwe tutyo bwe tuyisa omwana wo tulabirira omwana wo tajulirira waka buyonjo n'empisa okusoma first class ssomero lya primary boarding yokka Hillview Primary. We are the ambassadors. Katukutwale mu kibalo. Ani akize ku ani? Ani akyaleebya? Ani akyakuubedde? Ani akameme gwe kakubye? Katukuwa omugatte owulire Sseddugge.
Eka tukuwe omugatte owulire Sseddugge bwakutte wansi ate ne waggulu n'akwatayo. Abatolo by'empandiso bagenza okugattagatta n'okwawula n'okukubisaamu nga Amil Zagabe Lubowa alina obubonero 18. Kalungi Faizo eyasooka okwebulankanya ng'atatte mukago mu Lukontana olwasooka alina obubonero 24. Kalungi Faizo Anjisebo. nanzijukiza Sseddugge wa 2021. Bwanika John okimanyi nti yeewandiisa ne tumunoonya ennaku 2 ng'abuze. Ye yali Sseddugge. Naye awo si we wali ensonga. Bwe kiba nga kiri bwe kityo Ssebyuma tutwale mu kitundu ekyokubiri, ebibuuzo bigenda kubeera 2 okuva ku mulimu vunkanyi. Oba kiri kyali kika kino ate kyakubeera ki? Kulya na kukomba siyani Sseddugge 2022 nka Sseddugge 2022 nka njagala genda wa Kalungi Faizo. Yesebo. Kalungi Yesebo. omukyala Honorable Robina Nabbanja ng'ovudde ku bifo byonna byazze aba nabyo, obwa RDC, obubaka bwa palamenti, obwa minisita w'ebyobulamu, omubeezi, n'ekyaliko ku lwaleero, alina ekimufuula ow'enjawulo era nga tekirivaawo mu Uganda. Kyekiriwo ekyo. Muntu w'abantu baba wansi. Muntu w'abantu owa wansi. Teekako sita. Ne tugenda ewa Zagabe Amil Lubowa. Honorable Rebecca alitwala Kadaga. Yesebo. Akoze ebintu bingi. Yesebo. Mubaka wa palamenti agiruddemu ku lwaliro minisita omubeezi, minisita w'ensonga z'amawanga ag'obuvanjuba wa Ssemazinga Africa wano mu Uganda, yamyuka Ssaabaminisita, yaliko sipiika. Ebyo byonna abadde nabyo. Naye nga tetunuulidde ebitiibwa ebyo naki? Kiki ekimufuula ow'enjawulo mu bakazi Uganda be yali ebadde nabo mu byafaayo bino? Ekisooka mukyala munnamateeka. Njagala kimu. Mukyala munnamateeka. Kye kikuyisaawo. Bwe kiba nga kiri bwe kityo bombi temubawa kabonero. Nja kutandikira kikuyinza obuzito. Mukulu Kalungi. Yesebo. Rebecca Robina Nabbanja, Ssaabaminisita wa Uganda, ye Ssaabaminisita wa Uganda omukyala eyasookera ddala mu byafaayo bya Uganda. Rebecca alitwala Kadaga, ye Sipiika omukyala eyasookera ddala mu byafaayo bya Uganda. Temubawa kabonero. Ne tugendewa Kalungi. Yesebo. Kino kiddemu Yesebo. onyweze engabo eya Sseddugge 2022. Ngambye engabo. Se engabo. Bakawera. Engabo. Kalungi. Yesebo. Okuva w'oli awo okujja ewange. Yesebo. Waliwo olutindo. Nalussaako omusajja alukuuma. Ewange eno ng'oyagalayo obwa Sseddugge 2022 tomala gasaalimba. Olutindo okuva w'oli okujja ewange olutambulira eddakiika 30. Kyokka omusajja alukuuma yeebaka eddakiika 15. Yeebaka ku ssaawa 2 n'azookuka 2:15. Obwa Sseddugge obweresa
oba opalapalanya n'obunona takkiriza asala soko nziremu katono okuva woli okujja ewange ng'oyagalayo obwa sseddugge 222 waliwo olutindo olutambulira eddakiika 30 naye nassaako omusajja alukuuma takkiriza asala era waakulabira kugambirawo nti dda gy'ova yeebakira eddakiika 15 olutambulira eddakiika 3 yeebaka okuva ku ssaawa 2 n'eddakiika 10 yeebaka okuva ku ssaawa 2 n'azuuka ku ssaawa 2 n'eddakiika 15 ekitegeeza nti ne bw'oba ne sipiidi otya oba otuuka waalutudde wakati n'azuukuka obwa sseddugge obuleka oba opalapalanya n'obunona palapalanya gambye yeebaka ku ssaawa 2 n'azuuka ku ssaawa 2 n'eddakiika 15 ddala olutindo ndusalira eddakiika 30 kiganye oli waddembe okukkiriza nti kiganye omusajja ali mu lutindo wakati takkiriza asala era waakulabira ng'ojagamba nti kyusa odde gy'ova kikuyinza obuzito ky'olina okukola kiri kimu gera ku ssaawa 2 zennyini olutambule olujja kyennyumanyuma waazuukukira alowooza nti ova eno odde eno kumba ova eno odde eno bw'azuuka nga kati kyusa odde gy'okola ki tomukaayanya mugambe ensonyiwa mukama wange kankyuse obwa sseddugge topalapalanyiza tugende zaagabe wanji mwana wa taata wawulira ku kizimbe kye bayitanga banjing building mu ggwanga erya China ekyakwata omuliro yesebo wakiwulira nakiwulirako omusajja omu kuba ali ku mulimu ogw'okutaasa abantu yesebo ekyamugobya butaba mupalapalanya yesebo buuza atya ekizimbe kya myaliro 76 omwaliro ogw'e15 n'ogw'e16 gye gyasooka okukwata omuliro ogw'e15 nga kuliko ddwaliro ly'abaana ogw'e16 nga kuliko basawo nga singa oleka abaana basiiriire abasawo tebalina bwe bagenda kujjanjaba nga bw'oleka abasawo basiiriire tewali bagenda kujjanjaba baana ambyulensi nejja baasooka ne bamubuuza nti mukama waffe tusooke kuzikizaawa n'abagamba muzikize abaana abasawo ne basiiriira n'abaana baafa nga tebalina babajjanjaba gwa ambyulensi ebakujja wandisoose kuzikiza mwaliro kigwa abaana gwa abasawo sebo omwana wa taata ambulance tezikiza muliro yali ekimye balwadde obwa sseddugge busatu nemba nga mbanyuse okikude mu buufu yogayoga akikudde mu buufu ayogeyoge ndi ewa ndiwa kalungi ndi wa kalungi Faizo kalungi Faizo yesebo tutambule bwe tuti omuntu ayina amagulu ge bagamba nti ga nkobogo gaba gakula gatya amagulu ag'enkobogo gaba gewetera wano nga mu maviivi nga gadda munda era bw'aba atambula gaba gakona gaba gewetera mu maviivi nga gegenda geekoona nkobogo mbaliga busatu obwa sseddugge okikude mu buufu yogayoga yogayoga ndiwa zagabe amiri zagabe yesebo amiri ehaji oli bwakugamba nti
twala entanyoomwa eyo ewa muganda we, kiki ky'oba otwala? Endeku ssebo. Oba otwala ndeku? Ne Kalungi n'aga nti teyeeteekera. Entanyoomwa ke kawale ak'omusajja, mu Luganda ke bayita, mu Luzungu ke bayita underwear. Ye entanyoomwa. Bw'atyo Lubowa n'aba nga tabozeewo kabonero, era ne ŋŋamba nti Olukontana ku luuyi lwange ndufundikidde bwe ntyo. Nze mpulira nga tutandise okuwoomerwa. Nsigaza kimu? Akyayinayo. Ekyani? Okay. Munsonyiwe. Njagala kuyita mu bwangu nga ki ng'alimisa olunwe. Tugende ewa Kalungi? Yesebo. Kalungi? Yesebo. Ng'ogyeko Yoweri Kaguta Museveni kubanga muduumizi w'amagye aga UPDF. Naye ate waliwo n'omulala ateekebwa mu kiti nti ye muduumizi w'amagye ga UPDF. Oyo yaani? Ye General Wilson Mbadi. General Wilson Mbadi Mbasu. Busatu obwa Ssedduge. Okigude mu buufu. Yoga. Yoga. Ndiwa Zagabe Amiri. Zagabe. Sebo. Mu kiseera James Wapahabulo we yakubiririza olukiiko lw'eggwanga olwakola ssemateeka, ani yali amumyuka? Kinyinze. Wekityo nekigaana. Lugonvu naŋŋamba nti kanaafuuka akattiro, ng'era bwe twakisinyizaako nti ebintu bye tukoonyeeko nti bijja kufuuka akattiro, abakyali mu lwokaano mu byegendereze, biyinza okukussa ku kyapa oba okikuggyako. Mwebale nnyo, mwebalire ddala bannaffe be tubadde nabo mu Sseddugge olunaku olwaleero nga 15 lwa lunaku lwakuna. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, mutukoze bulungi. Balubwama Local Agro Enterprises, mwebale kuwagira bantu betandikirawo mirimo, abalimi n'abalunzi. Focus Construction Limited, mwebale nnyo, mwebalire ddala kuyamba abantu kubazimbira bizimbe bituufu. General Hardware okubaguza ebizimbisibwa ebiri ku mulembe ate nga n'ebbeeyi yeyo yennyini egwanidde. Hillview Primary School, mwebale nnyo okutuwa ekirabo ssemalabo ekyekyapa. Tekumukomyawo ate mwattu oli muva Bulaaya ayise mummwe n'atuwa bursaries ez'emitwalo 65. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Amasomero kati gy'otwala omwana n'ogamba nti alina okusoma Ddala. kakadde n'ogenda waggulu. Kakati gwe bw'obanga Hillview Primary School ogenda kusomesa omwana nga tatutte enkumbi, nga tatutte luso, nga tatutte busawo bwa seminti, nga tatutte biki oyo kalondo oyo, noga nti 65. Sebo, kino kibya kya muwendo ddala. Kaakati nange mbadde ŋŋamba nti kaakati ndowooza tuleme kubeera nga opena esumulula soda yo neviiramu awo Neetanywa. Wali wakoonyeemu abakontanyi bo bayiseewo ddala. kaakati abatolobya empandiiso n'abaliko kamera abo banaakola batya? Ate olaba omulabi wa Sseddugge yafunamu ate olufu abamuleetera okulaba. Kaakati awo waakiri n'azaalayoako ekikadde ne keeteekerateekera okgenda mu Hillview Primary School Matanga. Owa bebi tanatandika. Mbadde nabivaako anti buli omu kati embeera twekwasa covid bye yaleeta bizibu.
mwebale nnyo mwebalire ddala ababadde batulaba. Olukontana luno lubadde lunyuvu mu ngeri emu oba endala. Zagabe, Lubowa, Amil ne Faizo Kalungi nabo nkakasa nti buli omu atadde munne amuviire ku kirabo Ssemalabo. nayo wai ez'omulundi guno sinaasoboka Sseddugge 2022 Amil Zagabe kubonera 18 bwe yafunye mu Lukontana olusooka ayongeddeko obubonero 3 n'afuna obubonero 21. Kalungi Faizo kubonera 24 bwe yafunye okusooka ayongeddeko obubonero 6 n'afuna obubonero omugatte 30. Ladies and gentlemen, munzikirize mbategeze nti Kalungi Faizo yegasse kubavonkanya abayisewo ogenda kuluvunkana oluddako era nga ku lwaliro abakize bannaabwe okufuna obubonero obungi Kalungi Faizo ne Nabukeera Rest bafunye obubonero 3 abakutte ekyokubiri era nabo bali babiri kwe kuli Sempija Patrick ne Makumi Vincent obubonero 24 abakutte ekyokusatu mu luvunkano olusoose okuba n'obubonero obungi akutte ekyokusatu ali omu ye Bagambepo obubonero 22 bwe bityo bwe bitambudde kitegeeza nti okuva gye twatandikira mu wiiki emu yokka n'ennaku 4 z'ennaku 9 ndowooza ze tubadde mu Sseddugge 2022 tusunsudde tuyiye tukenenudde tusigazza abantu 9 bokka. Bwe tuba nga tusigazza abantu 9 bokka abagenda okuvunkana mu mbuga ya Sseddugge, nja kusaba muganda wange Zagabe akoze bulungi okuzaama kubanga obubonero bwafunye bangi abaayitawo ne batabufuna 21. Naye nga bwe twagamba nti eno knockout munno gw'oli naye bwakukira kiba kiganye. Ekimu ku bimpadde essanyu nti engereka yaabwe bonna oba bombi babadde beegera eryanyi. Ogenda okulaba nga munne gw'asinze oba amusinze tebeerese kinene kubanga era ogenda okulaba nga nole yavaayo nga tumubanja eyamugjamu yayitirawo ku 8 gwokka. N'olwekyo nzikiriza nti enteekateeka n'ensengeka yabadde nnungi. Ngenda kusaba muganda wange Zagabe Amil ate ebigambo bye eri abalabi abawagizi be abagamba nti kugwo kwe mbadde nfiira ebigambo by'olina gye bali. Abalabi ba Sseddugge kino kikyali kituuza. Sseddugge yakatandika kituufu mbadde kangala asinga ekyuma ekikwata amanda agookya naye bwe wali osaagiddeko oweeka okubeera nga musajja mugonvu temugaa nti ono abengeye bensuza bannaaye mukoddomi wange obadde okuba mpolampola. Mukoddomi wange amaanyi ga obunafu bwabwe ge maanyi gaabwe mukyo kyentegeeza nti abadde musajja mukkakkamu bulungi. Mwebaza nnyo muganda agamba omukyalo omulima atambula nebba n'enkumbi ku bbega. Mu butuufu kati essaawa zino mukoddomi wange ndi mabegawo. Okay. Abengeye mwe mufumba ettooke wange naye nkusaba omumeggere bonna abali mu Lukontana luno olujja ndeme kubeera nga nviiriddemu awo olw'ensonga nga bwe nkugambye nti omukyalo omulima alima nebba ng'enkumbi ku bbega bampangulira
neebaza nnyo abavujjiridde empaka zino Hillview ematangaawo mwebale kubeera nga mwaleese ekyapa ne mukiteeka mu mbuga ya Sseddugge. Mpangaalira Wamala nonno oyo abeera Nansana Municipality, banywanyi baffe aba High Energy Electricals mwebale kubeera nga ate nammwe muvuddeyo ku luguudo olwo ne mutuwagira. Balubwama Agro Enterprise nammwe mwebale nnyo. CS Deco School of Deco and CS Events nammwe mwebale. Lwengo General Hardware oba akasawo ka seminti manager mpite yeeyo mwebale nnyo. Focus Construction mwebale nnyo, n'abavujjiriza abalala abamalakayi saagala kubeerabira okuva lwe twajja wano mu launch eyaliwo ng'ennaku z'omwezi zaali 5. Mu butuufu mwatuyisa bulungi, mwatuwa emmere ensuffu, ekifo kyammwe kisuffu, era mwenna abali eyo ebunaayira n'abali kuno mbasaba busabi mujje muwummulireko ku Malakai Ecology kifo kisuffu. Webale nnyo, webalire ddala otukoze obulungi obutali butono. Njagendewo omukolo kalungi Faizo ate mu bigambo bye. Kusooka byonna njagala kwebaza mukontanyi munnange gwe mbadde naye muko olw'okuteekawo challenge ennungi ne tuvuganya fembi. Neebaza n'abategesi aba Sseddugge omuli Lugonvuzi Show n'abavujjirizi bonna. Nenzizaako okwebaza abawagizi bange bonna abali eyo, era nenzirako okutuusa okwetonda kwange okwaliwo mu lwasooka nti ekyaliwo tekyali kyakugera kwange, naye nafuna ekizibu nga kiri life threatening nga ate kikwata ku mwana nemba nga nalemesebwa okubaawo kwolwo, naye saba abatesitesi bansonyiwe mu ekyo. N'ekirala neeyanziza nnyo okufuna omukisa guno era okubeera wano okuvuganya mu Sseddugge, era neeyanziza nnyo neeyanzeeko. Hajabu Simwogerere yagenda okuddako n'okututeekateeka olunaku olw'enkya. Tetugenda kuba na Sseddugge, tugenda kuba tukulaga ebimu ku ebyo bye tujoga nti ebikoze amawulire mu Sseddugge 2022. Gwe baatuma ekijiiko n'aleeta ekisolobyo mwe tunaamulabira, naye ku lunaku olwa bbalaza Hajabu Simwogerere agenda kutubuulira bwe kigenda okutambula. Neeyanziza nnyo neeyanzeege. Sseddugge 2022 atuuse wanyumira nga abaasunsulwa 18 tugenze okuwunzika nga basigadde abantu 9. Kakati omwenda ogwo tugenda kubalippaganya babeere basatu abasatu bavunkane, nga ku basatu okwo tujja kuba nga twetaagako abantu 2. Kitegeeza nti ku mutendera gw'abasatu tujja kuba nga tufunza abantu 3 batusiibule, tusigaze abantu 6 ate gwe tujja okugendera okulaba ebinaddirira, naye ng'oluvunkana oluddirira ate lwo lukambwe mu ngeri emu oba endala, kubanga tutandise okulingiza ekyapa gye bakikukolidde. Webale nnyo Hajabu Simwogerere, nzikiriza okuba nti alungamizza bulungi okutandika n'ebbalaza, era nga bw'akinogaanyizza basatu ku basatu tuyisaako 2 ne bagenda ku luvunkana oluddiriro wakamalirizo, ate omu n'abanga atulabyeko nnyo. Tujja kutandikirawo nzikiriza ku lunaku olwa bbalaza wiiki ejja nga tulaba baani abanaaba basoose mu mbuga ya Sseddugge omutendera oguddako. Siyinza kweyongerayo
nze Ssentongo Frederick Lugonvu okujjako okubeebaza bentambudde nabo ku Lugonvizi Show. Mwebale nnyo, mwebalire ddala abavujjirizi baffe, njagala kubeebaza. Musule bulungi. Mweraba. Sseddugge wa leero bw'atyo bw'alabise tokimanyi osigadde weenuguuna naye n'enkya mu kyo. Eyo y'ebadde program Lugonvu's Show. Afrika yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buwarabu.